okuva mu ofiisi ya muzeeyi Njugunju era nga nkubidde essimu eno nga nkusaba akalulu ka pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Alright, butwogerera ssaawa zino eno eyakutte ssente za NRM mobilizing door to door ebibye si birungi. Abaana kye bamukola mu comment section, abaana kye bamukola ku masimu ge bali mu kubeera nga bakuba bibino mbikuletedde. Ayina gwakubidde ate mulooza takubidde meeya omulamba oba LC akyamukoze mu maaso awo mbikuletedde. Abaana ba NUP kugambye bali solid bagezi engeri gye bakwatamu ensonga zaabwe ogenda kubeera nga obinyonyoka mu maaso awo. Otambe omulina mulungi nnyo ogenda kubeera kola ki obyerabirako naye nga tetunagendeyo mbadisa bino video soko jimpereka like oba omaze subscribing weegate ku mukutu waffe guno olunaku lwero nga benkugambye bagenzi ne bakubira omukulu LC amanyikidwa nga Mayambala Joseph kyakoze aba NRM bibino mbikuletedde ogenda kubeera nga obyerabirako ombulire byaddala kyeyakoze okubaddamu wepatyo kyekibadde kigwanira oba kyekibadde kisaanidde oba yandibazeemu in a polite way kubanga bo bagambirawo nti bo ba NRM. So kola video omala omulindoze mu comment section binyo bikuletedde mu maaso awo neno but event by the way ali mukomera. Hello, mukulu Mayambala Joseph jebaleko sebo. Onoyogerako ne Isaac Sebuko okuva mu ofiisi ya muzeeyi Njugunju era nga nkubidde essimu eno nga nkusaba akalulu ka pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Era mukama wange nga nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 15 Januari ojja olonde akalulu kano kasule mu bokisi. Yesebo mukama wange nkimanyi nti oli flag bearer wano naye nkusaba akalulu ka pulezidenti Museveni engeri yokka gye tusobola okubeera mu ggwanga ettebenkevu ng'olonze akalulu ka pulezidenti Museveni era nkusaba akalulu kano. Esebo Somalia ngimanyi bulungi naye tuli mu Uganda. Ngimanyi nziraba naye kati wano tuli mu Uganda. Esebo so kyensaba mukama wange engeri yokka gye tusobola okubeera n'emirembe oba okuprotectinga emirembe gyaffe mu Uganda mukulu Joseph nga tulonze pulezidenti Museveni era nkusaba akalulu mukama wange nfukamidde wansi mu maviivi nsaba akalulu ka pulezidenti Museveni. Esebo mukama wange nkusaba tweberere ekitabangula ensi zonna zetwawulako nezitabangudwa entalo kigamba nti abantu bagera kwesobonya ne naye olwo gulupu emu ey'omululu ezikiridde abalala nejita ku kisonzi ky'eggwanga negenda bakivuganya yeeterezo entabanguka ensonga kisumali onako efaanawefani alinako emirembe omulembe gwa saidi baalinako emirembe Alright, bwetwogerera ssaawa zino eno eby'omukulu amanyikiddwa nga Norbert Events ese birungi ali mukomera omukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone wamu ne Bebe Cool basobodde okubeera nga bamusibisa naalongo wuno mukuletedde mu maaso awo nga kunyonyola biki ebyatuusewo. Mwena abatulaba yenze nalongo mu Kabira ndi wano ku polisi y'e Nateete nkubiddwa essimu ssaawa nga 8 nga Norbert ankubira n'aŋŋamba nti baamuyita ku poliisi era ng'ali mulaale bwe yazze eggulu n'agamba leero nkeera ku ki ku poliisi ne mugamba naye otegeezzaako mikwano gyo egiyinza okuyamba n'aŋŋamba abakoze eki abategeezezzaako
badde nyina byenkola bwe bimaliriza zinajogera 8 awo 9 badde ntuuse wano bwe ntuuseewo abasirikale nga bali awo bamubuuza ne statement okuva ku makya abadde azikola kuba zibadde nnyingi ng'omwami Edrisa Musuuza yamuwaabira emisango 8 emisango emeka 8 era nga fayiro ziri 8 ez'omuntu oyo omu omwami ow'ekitiibwa Kamiliyoni yamuwaabira emisango 3 ezo nazo fayiro ziri meka omukyala Tinaatine naye n'amuwaabira omusango kutya omu kati okuva ku makya gwe bankubidde ne wentuukidde ng'akyakola statement ku fayiro 11 bigenze okuggwa nga batugamba basabako ku bintu bye sikala abadde mukambwe nnyo amukozeeko simanyi bano bati naye yamuvuma naye abadde mukambwe nnyo era abadde musunguwavu tugezaako okwogerezekanya abaloya babaddewo nabagamba sirika tokkirizibwa guno omusango munene nnyo nnyo era sagala muddeyo omwebuuze nti nobati bamusibidde ki mwami Kenza amuvunaana emisango 8 si byambu bino byenjogera mbirabyeko wali ku fayiro era akoze statement mmeka 8 mwami Kamiri yamuvunaana emisango 3 era akoze statement 3 okwa Tinaatine embu yamuvuma nti atta abasajja simanyi malaaya eyo nayo fayiro etya naye nze ndowooza kituufu abantu babawaabirira ne babasiba naye kino tekigenda kujjawo muntu kubanga alinako amazima gamanyi googera kubanga emisango gikola ki giggwa n'obusibe buggwa era bw'onaabanga weefudde kaliba kati mwami Kenzo nsaba mubuuza ekibuuzo ye bwe yavaayo n'ayogera ku Bebe Cool nga teyamusiba yavaayo n'ayogera ku Bebe Cool nti amulwana ne bannamawulire be mutemwagalaba nga ye teyasobola kumusiba nga naye tumulabanga ow'amaanyi mwami Kenzo leka kibi nnyo okuddira amaanyi okugamalira ku bantu abanafu boddira amaanyi n'ogamalira ku Naalongo n'ogamalira ku Nobati oba opuluvinga eggwanga nti amaanyi abantu ge balowooza si goolina olina kulwana n'abantu nga Bebe banene banno so sate sikukka wansi ku Banobati bw'oba olagirako amaki amaanyi era nze nkyewuunyiza okubanga ab'amaanyi ate mulwana n'abanafu sinekyo mukikyuseemu si kirungi byebyo embadde nyina okubategeeza era ebintu by'omusibe baŋŋambye wano babibba naye mbagamba amaanyi naze mubimba ebisoboka ŋŋende nabyo abadde ampadde n'essimu bannonyenga mwange ne bagamba twagala ku ssimu gye bakoze eki era negitwala ne bagamba eno gye mwagala nti gye twagala bino byombi tutte naye bakanobati bazadde be temweraliikirira obusibe bukola ki ne bana abamusibye si be basinga amaanyi nabo balina bye bamanyira lwakuba babasonyiwa buki babasonyiwa busonyi yakera ku makya n'ayimba ku gavumenti oluyimba lulamba yo neetamukola ki neetamusiba naye gwe n'ofisa obudde n'opakira abasibe abantu mpaka Mbaale bajje bakole statement 8 ku mwana wa munno naye nze Bobby, Abedi, Chagulani, Mudiabalakode, Mudiabalakode, Bobby. Abantu bali kudiabaka. Yes, Nobati Events gemanya, generational promoter. Video yokuwa chinjitaddeyo ya mwana muwala enaku zino abadde atrendinga nnyo ku TikTok okwo bamuyita obaye Makirini ne account ye kuliko Maki muwala weyiganga kiwala kikyotala kirungi kiti naye bwe nalabye video y'omwana oyo ngenda ne munoonyerezaako enono video ne mugikolera bitongole byakwerinda intelligence. Do you still work for NRM? Abe bitongole by'okwerinda